Yes, Fadiu TV jimbandiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya kitalo nnyo ekya Sheikh Ismael Sulaiman Nkaata munange yafudde onako olweggulo era agenda kubazikibwa onako olwaliro kitalo nnyo ku side zero bagita Fadiu TV jimwasibye mutya mwasuze mutya jimpereka like ato subscribe ngo nyigene kade matumedeka abali mu ggwanga erya Russia abali Saudi Arabia abali mu ggwanga erya Syria abali Iraq mu kibuga bakita bagita dimbagamba nti muli bamanyi okubanga mu followinga eri abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh eri abali Kata mu Doha mbagamba nti muli bakabinyo Sheikh Ismael Sulaiman Nkaata yabadde omusomesa w'eddiini ey'Obusiraamu omugundivu era kugamba yavunula Quran n'agiza mu Luganda azikwa lero ku muzikiti omukulu emitiana ku saa 9 ez'olweggulo Sheikh Nkaata yafudde eggulo oluvannyuma lw'okugwirwa ekirwadde ekyamangu bwatyo Sheikh Sulaiman Nkaata oba Sheikh Ismael Nkaata bwe yafudde olunaku olw'eggulo agenda kubazikibwa olunaku olwatyo ekyamusse kirwadde kyamugwidde bugwisi Fadiu TV gisubscribe ekirwadde kyamugwidde bugwirizi nga bakyagenda maaso n'okubanga banoonyeza kirwadde kyekyo abasawo tebanakonfaminga kirwadde kye kyasse musajja mukulu amanyikiddwa nga Sheikh Ismael Nkaata kitalo nnyo ekyamusajja mukulu n'omu ku basajja ababadde ab'amaanyi bwe tudda ku ddiini ey'Obusiraamu mu ggwanga Uganda y'omu ku abo basheikh abadde basoma Qur'ani naye n'ogamba ati gambe jjukira yagiza ne mu Luganda yagiza mu Luganda Sheikh Nkaata yagiza mu Luganda era mu kwabo ba sheikh abadde ab'amaanyi abadde abasajja abakabi abadde abasajja ab'ettabo abadde abasajja ab'omutawaana abasajja ab'amaanyi munange bwatyo bwe yafudde ekitalo nnyo ku saidizi eyo kitalo nnyo bagamba nti Sheikh Ismael Nkaata kugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwegamba kitalo nnyo munaye ku saidizi eyo enteekateeka z'okuziika agenda kubazikibwa emitiana era nga bateeseteesedda okubanga musajja mukulu ono Sheikh Nkaata aziikibwa olwaliro ssaawa 9 abasinga beebuuza yi ssaawa 9 lwaki ssaawa 9 abasiraamu tebatera kulwisaawo nnyo munnange tebatera kulwisaawo nnyo Sheikh Nkaata yafudde obudde kale bwadde buyiseeko niye andibadde azikibwa n'olunaku lwaggulu kyova bagenda muzika ssaawa 9 olunaku olw'olwaleero bitundu by'emitiana ku muzikiti gw'emitiana ku ssaawa 9 ez'olweggulo kitalo nnyo ku saidizi eyo bagita Fadiu TV subscribe ate nyigende kale batomedeka abali Bahrain n'asinza mu ggwanga erya Oman bantu bangi nnyo abanyoleddwa olw'okufa kwa Sheikh Nkaata kubanga abaana bangi babadde asomesezza eddiini babadde ayigiriza okubanga bakyusa Qur'ani okuziza mu lulimi Oluganda abadde abasomesezza eddiini nga basobola okusoma Qur'ani mu Luwarabu okugisoma mu Luganda kugamba okugisoma mu buli lulimi nga basobola okukola ki nga basobola okubanga bagisoma era bambi banyoleddwa nnyo olw'ensonga nti olwo abadde nga atikya waabwe abadde nga musomesa waabwe kubanga nga bwe bafunamu obuzibu bwonna mu kusoma Qur'ani nga bagenda wa Sheikh Nkaata Sheikh Nkaata teyabadde mulwadde muno ekirwadde kyamugwidde bugwirizi kirwadde ekyamangu n'akola ki musajja watu n'afiirawo kitalo nnyo ku saidi za Sheikh Nkaata abafamily bali Maziga abaana abasobeddwa abaana babadde asomesa eddiini kubanga badde musajja muntu ebintu bye nga bikwata mpola ebintu bye nga bikwata kugamba mu ngeri empola naye nga wabagambe kubanga akugamba abuulirira ng'asoma Qur'ani nga munaye bw'agisoma ogamba nti munaye weebali kwegamba ng'agisoma bulungi nnyo ng'agisomesa bulungi nnyo ekisaanidde kitalo nnyo bagita Fadiu TV gisubscribe ate nyigene kade azikibwa lwaleero ku ssaawa 9 emitiana ku muzikiti mubeere bulungi mpagala nnyo subscribe Fadiu TV gimwera